kibadde kinyeenya magi mu kibuga Eggulu naddala mu kisaawe ky'e Perth. Wano wabadde empaka z'omupiira ezatandikibwawo ekibiina kiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu Uganda kifufa ebivuddeko nga zino zigendereddwamu okutabaganya oba oliawo n'okunoonya ebitone by'omupiira ebijja wonna mu ggwanga. Paramount Chief naye waali azze n'abeera naffe olabirira nti buli omu musanyufu nga tukozesa omuzannyo gwaffe gw'omupiira okuba nti Abannayuganda bonna tuba n'omukwano tweyagala ate tubeera abasanyufu. Kino kyajja oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okukubiriza Bannayuganda okukozesa ennyo emizannyo okutabaganya bannansi. Kino kyawaliriza FUFA okuleeta empaka zimubunabyalo nga zirimu ttiimu okuva mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. BBS esinkanye ttiimu okuva mu Buganda ne Acholi zikwataganye mu kisaawe ky'e Perth Eggulu. Abacholi tuli basanyufu nnyo okulaba nti Abaganda bazze baffe ne tuli wamu tuzanya mupiira tulaba engeri z'ejjonna zezisobola kubeera nga abantu abe Uganda. Kino kituwa omukisa okukozesa omupiira okusobola okugatta nate eggwanga lyaffe tumanye nti ffenna tuli muntu omu. Abantu bakyoli babonaabona nnyo n'entalo wamu n'ebizibu ebitatadde ng'era omukisa guno bagwaniriza nnyo. Kino kye kiwaliriza kampuni ekola sukaali mu bitundu bino eya Atiak Sugar Factory okukwata obukadde bw'ensimbi 50 n'ebuteeka mu ttiimu ya Acholi okusobola okuvuganya obulungi. Kino ekintu okiraba kyakatandika naye abantu bangi abakijumbidde kuba nti tubawagira nnyo ensi obuwangwa bwabwe. Twebaza Atiak Sugar nti yesoose nevaayo newagira ttiimu ya Acholi naye tusuubira nti ebitundu bya Uganda byonna aba sponsors baveeyo bajje bawagira amatiimu ag'enjawulo. Province eddala tebanaba kufuna ne FUFA naye tenakufuna naye ffe ng'Abacholi nga Acholi province tuli basanyufu nnyo obanga tulina sponsor Atiak Sugar. Omupiira guno gugenze okuggwa nga mpaawo alabye katimba ka munne. Empaka zino zigenda zeetoolola eggwanga lyonna abazannyi b'amawanga gonna agakola Uganda ng'era ez'akamalirizo za kubeera kaseese mu bukonjo. Stephen Chwanka, BBS. Acholi nga tuvuddeyo ne tukoma wano ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akuutidde abasomesa okukola ebyo ebibasuubirwamu okugunjula abaana b'eggwanga kubanga be basinga okumala nabo ekiseera ekinene. Okwogera bino Kamalabyonna abadde Namungoona ku ssomero lya St Jude Primary School ku mazaalibwa g'omwana Christine Nakiganda. Oluvannyuma lw'omuyizi Christine Nakiganda okusaba Kamalabyonna abeerewo ng'omugenyi mu kukuza amazaalibwa ge ag'emyaka 10, Kamalabyonna bitaddemu engatto nga n'enkuba etonnya n'ayolekera essomero lya St Jude Primary School e Namungoona. Olutuuse n'asimba omuti ogw'ekijjukizo ku ssomero lino ng'akabonero ak'okuzzaawo obutonde bw'ensi. Oluyingidde Kamalabyonna n'atubuulira ensonga emulese ku mazaalibwa g'omwana ono. Namusanga Namirembe ku mikolo najja nannamusaako n'aŋŋamba nti njagala ojje ku mazaalibwa gange. Saafaayo nnyo n'omulundi ogwokubiri era twali Namirembe waliyo emikolo Christine najja n'aŋŋamba nakugamba njagala ojje ku mazaalibwa gange. Ne ŋŋamba omwana ono. Wano wasinzidde n'asaba abantu obutaggwaamu maanyi olw'ensi eweddemu ensa kubanga essuubi liri mu baana abato ng'abasomesa n'abazadde balina okukola ebibasuubirwamu okusobola okubafuula ab'obuvunaanyizibwa. Omwana bw'akula ng'alina essuubi, omwana bw'akula ng'ayagalwa, abaamu empeke, abasoma enneeyisa y'abantu bagamba
nti abantu abakola ebikolwa eby'obukambwe, eby'obulagajjavu, eby'obutafa ku balala, nabo baba baakuzibwa bwe batyo. Mwe abasomesa mujje mu baana endowooza nti Uganda bwetyo nga ffe abakulu bwe twogera. Kubanga bwe tunaabakuza nga tubagamba nti Uganda bwetyo, nabo bajja kulowooza nti ebintu bwe bityo. Obuntu bulamu butuyamba obutabeera bakulu pya, butuyamba obutabeera babbi, butuyamba okubeera abeerufu. Ne bwe tulaba ebintu ebitiisa ebyenkana tulina okusigaza essuubi. Omuganda agamba bweyinda si bwetonnya. Asabye abasomesa obutesittaza abaana be basomesa kubanga wano kyekyokulabirako ekisookera ddala eri eggwanga etto. Omusomesa teyeesittaza mwana, kuba omusomesa bwe yeesittaza omwana, omwana agugumuka, ayinza n'okufuuka ekirerya. Omusomesa takola bitajja nga abaana bamulaba, kubanga abaana abato kye balaba kye bagoberera. Kamalabyonna ayongedde n'akuutira abazadde okuweerera abaana kubanga buno buvunaanyizibwa bwabwe, ate nga ne Uganda weetuuse yeetaaga abantu abatendekeddwa mu bukugu. Ebisale by'ennaku zino byafuuka byakaweereege, naye okusomesa omwana tekiriiko kubaako ky'ogamba. Nga tonnagula kilo 2 za nnyama, sooka kulowooza bisale bya mwana, kubanga omulembe guno omutebi gwabayigirize. Fatuma Nachwala Kivumbi, BBS Telefine.